Ffe nga abana NRM abantu bakitegeera nti ffe tubeera bakakamu ebiseera ebisinga, naye olwaleero naffe tusazeewo okuvaayo ng'ababaka ba NRM abali mu paliamenti. Twawulidde ba opposition batabbira nti tebajja kkiriza proceedings zigende mu maaso mu paliamenti nga lino teeka gavumenti tennaba kukola ki lijjayo. N'olwekyo njagala bakakasa bannayuganda nti ffenaffe tuli ready. Bwe baleeta olutalo naffe weetuli tujja kwecunya. Bwe baba bayagala kutwala paliamenti ku street, naffe tujja bagubira tubalage ttaaki, because ffe nga gavumenti oba aba NRM caucus tulina position nti UCDA eddeeyo mu Ministry ya Agriculture. So ffe mu caucus tuwakkiriza nti tugenda kuwagira position ya gavumenti. So n'olwekyo nga paliamenti eryo eddoboozi lye tugenda kutwala. Waliwo omukutu gye nalabye Nrm Emwanyi Egende ng'agamba bana Butambala nti ajja kusitula sipiika mu ntebe ye proceedings zireme ogenda mu maaso. Awo ye asaaga busaazi nga tanaba kusitula sipiika, tujja kusooka muyambula ategere nti naffe tuli babaadi, mukitegeera. So n'olwekyo nkubiriza bamemba ba NRM bonna abali mu tulo bazuukuke bajje ku olwo tudifendinge position ya gavumenti oba NRM, then tulabe ki ekyagenda mu maaso ku lunaku olwo. Naye nga tuli steady, tuli ready, tulinze naffe okwecunya n'abo abaagala kuleeta buzibu mu paliamenti oba olutalo mu kizimbe kya paliamenti. Amanya bampita Linus Ngompek, ndi mubaka wa paliamenti owa Kibanda North Ekiryandongo District.